Wofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti ekutte Moses Otimong nga ye TownClerk we Fort Portal olw'okukozesa obubi wofiisi ye. Otimong yakwatiddwa ku biragiro by'amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Tuna Mugisha Muheirwe okusinza ku Ali Munira omwogezi wa wofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti bwadde bakuŋŋaanya ebirowoozo bafunye okwemulugunya kungi ku Otimong. Munira agamba nti ono abatuuze bamulumiriza obulyake okukozesa obubi ssente z'omuwi w'omusolo n'okukozesa obubi woofiisi ye. Otimong yakwatiddwa ebukwali era Muheirwe n'amukunya. Ono oluvannyuma akwasiddwa poliisi e Fort Portal anoonyerezebweko. And because it's already late, we have been forced to order the DPC to arrest him until tomorrow when they'll come to make a statement, and thereafter we shall continue the investigations on the allegations that we have received, and if found culpable we shall charge him immediately. Okusooka ofiisi ya kaliisoliiso ewuliriza okwemulugunya kw'abantu ku ngeri gye basobola okulwanyisaamu enguzi. Bano balumiriza abakulembeze n'ab'ekikugu mu kibuga kye Fort Portal olw'okwekobaana okubba ssente z'omuwi w'omusolo nga baalemesa enkola ya USMID ekyabafiiriza. Mugende hakyombeko ekyayombekerwa USMID funds ekya Role Park mu West Division, former West Division, now Central Division. Ekyombeko eki kikaba kiri supposed kuganurwamu abantu abarukukora mu parka. Nimukimanya kurunga hano municipalities kusaba abantu babi nka ba technocrats na ba TownClerk you are worse than Ebola. Abantu babi muno nimukoso kujja kulemesa abantu. USMID funding required core staff members. It required a certified public accountant, it required a certified engineer, it required a senior procurement officer, it required an internal auditor. 6! But because the TownClerk is acting, all the TownClerks who are posted here are protected somewhere. They are full of impunity. They remove the substantively appointed employees and employ their own. Mwezi ogw'omusanvu omwaka guno minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba yalambulako enguudo ezo ezazimbibwa n'ekyamujja enviiri ku mutwe nga zino zasaasaanyizibwako obulindo bw'ensimbi naye ng'omulimu gutambula kasoobo. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Victoria Lusoke ayogedde ku bibadde mu lukiiko. I want to request you IGG to come up with conclusions of some previous cases in this country committed in this very day, so that people can clearly see that you are in control and you are fulfilling your mandate. Yamyuka kaliisoliiso Muheirwe asoomozezza abantu bawule ebyobufuzi n'enteekateeka ey'okulwanyisa obulyake. The business of saying I'm an NRM cadre, I am a supporter of government does not work. The NRM leadership wants people who deliver services to their people. Jonathan Tusingwire yakusakidde eggulu lino.